President Museveni agaddewo ebikujjuko by'eggye lya UPDF ebibadde biyindira e Munyonyo nga bajjukira bwe giweze emyaka 8 bukyanga General Ndanya Kayirima ava mu bulamu bw'ensi n'olw'ebirungi bye yakolera eggye n'eggwanga okutwaliza awamu mu kye bayita Kampala Defence and Security Expo 2024. Omukolo gutandise n'okusaba okukulembeddwa omulabirizi wa North Kigeze yawummula Right Reverend Onesmus Asiimwe asiimye President olw'okuggala omuwaatwa wakati wa bannamagye n'abantu ba bulijjo. What it means to be on the other side of the muzzle. But we thank God for the transformation we have seen. I can attest that indeed we have a very different force. We really have a very different force. Ayogedde ku mugenzi Nyakayirima ng'eyali ayagala famire ye eggwanga lye ne Katonda we. It has become normal to find a soldier professing their faith in Christ, to find a general professing their faith in Christ. Linda Ronda nga Namwando w'omugenzi yeebaziza ministry ey'ebyokwerinda n'ensonga z'abaazirwanako olw'okujjukira emirimu gy'abba. I would like to thank the Commander-in-Chief, Ministry of Defence and the CDF for organizing this function of 3 days to honor our loved one. Ayogedde ku bulamu bw'omugenzi era n'asaba UPDF okufangayo okumanya embeera bannamwandu b'abalwanyi gye bawangaaliramu ne yeebaza ne President Museveni abakwasirizaako mu mbeera ezitali zimu. I would like to thank the President. He has been a parent to us all these years. He has taken care of us and is still taking care of us. May God bless you. President Museveni mu kwogera kwe asoose kwogera ku byafaayo bye naddala lwe yafuuka omuduumizi w'eggye lya UPDF. Now, when Aronda became CDF, he in particular rejuvenated one of the principles of the NRA, the strategic relationship with the people. Amutenderezo olw'ettoffaali lye yateeka ku nkulaakulana y'eggwanga naddala mu kuleeta endagamuntu n'okutereeza ministry ey'ensonga z'omunda mu ggwanga. President Museveni awabudde nga bwe waliwo obwetaavu obw'okukyusa mu tteeka ly'ebyokulonda naddala mu nkozesa y'ebyuma bikalimagezi nga singa biba byekyanze okulonda kusazibwemu. So Aronda did his part. The mistake was in the law. The law must be amended. The law must provide that if the machine doesn't work, you suspend the elections. Forget. On that polling station. Agamba nti yafuna obujulizi obw'enkukunala ku ngeri bannakibiina ky'NUP gye babbamu obulolo obusiba mu kakadde akalamba mu kulonda okwaggwa. I have now got all the evidence that in the last election, NUP cheated by 1 million votes. If you cannot have accurate elections, then the people, the MPs, don't care about the people. They don't. When they are elected, they go to Parliament, they start looking for money to go and cheat next time. They are not bothered to work for the people. They are not beholden to the people. Because the people don't elect them, they cheat. Damba Tadeo yakusakidde ekkulire lino ku Lwabukedde TV.